mbadde mumisinga ng'omuntu naye ate omwana bane wofirwa mukadde osigala omumisinga naye ng'ate omutambuza obulamu. Omukyala ne wakera ku makya n'agenda osigala omumisinga naye ng'ate otambuza. Tojja kubanga omumisinga avuddewo ogambe nange kanneebake. Osigala otambuza. Oba omumisinga ng'omuntu naye ng'olina otambuza obulamu. Tubadde tugezaako nnyo okukola ekisaanidde okulaba nga tukyaliwo wadde taliiwo. Bwakomyewo ate ekyo nakyo nkiwerukaminga nnyo kubanga ye mbadde mumisinga mu ng'omuntu. Mmwe nani yasobya munne? Eyasobye era amwetondere. Otwaliza awamu waliwo ensonga ezaaliwo muganda wange ze yagaana otutambulirako. Yagaana ozitambulirako obviously ttiimu yali erina omukwatako ku nkoona. Gambe asooka owummulemu. Bayiza kyali kyakuwummulamu naye yalabika yakitwala kyakwawukana. Wummulamu tutambuze ne bana abalala naye yakitwala ekyokwawukana naga kati omuntu yenna ng'ayawukanye ng'avuddewo mu bubi kale bamugambye alina okuliyetingawo embeera. Waliwo embeera ze tuyita embeera nti eno yawukanyizza abantu. Bannamwe nammwe ne mukisaalingako kituufu. Oba olina oleetayo ensonga enkulu ematiza omuntu nti ddala eno yebaawudde. So waliwo ensonga era kyo bawakanyizza tutuula management n'etula negamba mukomeewo tutuule ne nantume naye n'akipika. Bayiza nantume okujja okwogera ekyo ekintu twali twakakyogerako kwolwo olunaku lwennyini emisana. Ne ngamba ndowooza nantume n'ajja ate alinga oba gwe baakubira essimu kyaleka emigundi gino emitima gyekubira essimu. Nantume twagenda akyabizza tugamba si kyekyo ate kye tubadde twagala nekimerukawo bwe kiti ensonga lwaki tuliwo. Ani agenda okwetondera munne? Okwetonda nze Bobie Brown mwetonderako eki kimu ansonyiwa okubanga mbadde nkola n'abaana abalala ku stage nga siri naye ekyakinsonyiwe naye ate ne bano abaana ize ttiimu so talina kweraliikirira nnyo era zze era weebali alina okigumira ttiimu weweeri tegenda kuba mba kifaananyi. Ate ebigambibwa nti wabba mukyala wa muno otondwala n'ogamba oba ogenda genda muntu tekikuume. Kati ekyo bannamawulire kyakulyetingibwa kyekyo kye nakugambye nkugambye mu kusooka nti omuntu ayawukana wabawo ensonga gy'ateekawo enkulu kubanga abantu abasinga bamanyi nti nno ekyawukanya abantu ssente na mukazi. Si kyekyo kyokka waliwo ebintu ebyo eby'omunda. Woba olina ensundo mu kitundu kye sijja kwogera sijja nenjogere nate mbaamu musolya. Waliwo ebintu ebibeera munda nga mukwano gwange oyo alinjo naye sijja kankimire kale kitwawule naye nkimize. Kati oli ye taata mukulu yange wabadde atutegeeza ku nsonga agambye waliwo ensonga ezitanategeerekeka. Nsonga yakiwulira nga we nkugambye nti waliwo ensonga olijjaawo ateekewo ensonga kituufu eno yetukoze eki ng'afunye amagezi gonna kubanga ensonga ezasooka okwogera nze nange nina ze nawuliranga nze nawulirako nti simanyi ate ssente zava mu konsate ze zitwawudde ekyo nga kifu ne mpulirayo contract ndowooza bana byafuluma contract eweddeko sikulanga na Bobie Brown contract mukazi kwegamba yanoonya kyonna kati amawulire go gapiikinga ekyo ekisinze ekinyusi so kyalina opiikingibwa nti mukazi naye ng'endowooza y'abantu tetujja gigaana naye nze Bobie saawukanangako naye omukazi alina mukazi we nina abange ekitegeera bwe bitu ebyo kubanga ne wano wayinza okuba nga ono mukyala wa tomanyi tuyinza obuvaana ekya n'onsangana onaamugaana. Ensonga ezo nezo owulira omukulu zannyonnyola mwalya ki? Anti era akunnyonnyodde nti nze yanga bw'aba alese gundi eyo ku mmeeza nti mwalya yamanyi gye yakijja twalya ki kubeera tekifulumye bwe baalya tetumanyi twalya ki. Tuli bantu bakulu tetulina bintu biri ku mimwa mutusanze tulina sukaali nti oba twanunye sukaali so kati tugendera awo nga muzeeyi yanga bwakireese ye nga ye muntu mukulu ajja tuza mu bufunda atugaye banne mwalya sente za Museveni oba eza Bobie Wine. Ate ng'agambye ku lwokuna agenda kuleeta oyo yennyini. Kati abasigadde mwenna abatwala ku mawulire gano gonna ku media ez'enjawulo mujje mulabe
box gye twajjamu ssente esanduuke tetwasobya ne tukwata mu sanduuke ya muzeeyi yenna yagenda gireetako olwo lwennyini ku lwokuna nga 24. Bya munda anti kati bya famire kati twatudde ne tubigonjoola ng'era kugambye nti omuntu aba ayina ejjuta emabega tezisobola kuvaayo era omukazi yalitegeera n'alinyiga kati gwaze okundaba ku kirala tosobola kutegeera nti nalwadde ejjuta era bagamba yalwadde omusujja naye nga mukazi wange ategedde nti jjuta kuba kati Bobie Brown ne Nilo bufumbo kati tosobola tegeera kiki kyatwawula mpozi ffe twakitegeera era katwamaze ne tukitereeza tetuli bafumbo tetunakuba mpeta empeta yetya nti okugwala ne bakuteekako empeta nti ono mufumbo anti mu diwozi kati tukitwala nga bufumbo. Toli mufumbo makaago bali ku show ya Suna Ben wali nasana tumanyi nze Nilo nkola bintu bingi nnyo nina emirimu gye nkwasaganya ng'eyo omuli egy'okutunga designs bwe bityo mu SBT Court nkola nina ne ttiimu endala gye nkola nayo ne comedy nkyamukolera mbadde abandi abasho mbadde nkyazikwasaganya mbaddeyo mu magezi naye nga muganda wange siri naye era neewunyizza omulaba wano leero mbadde ambuzeeko naye nga mwendi tewali buzibu bwonna bwe nnina kyekyo kyoba olina omumanyi. So nze kyankomezzaawo ne muganda wange tukole ngenza olaba ati industry egenze wansi ati eya comedy efudde buli comedian yagezaako okujja bambi abatala naye nga ndaba bikoze eki biganye ndaba nkola fine abantu badde bakyagala naye ate waliwo ekiri ekibadde kye bayita ekinyusi kya Bobie Brown ne Nilo Nilo nensalawo muyite ebyaliwo bijjawo oba ensobi zaaliwo nzijjewo kubanga ndaba ati ebadde egenze so tukomyewo ekintu tukikomyewo nga bwe kyali twamala genda ekitu ne kifa buli omwaga muse ati industry mugisse buli omwana neekwasa ekyo so njagala mbeewo abagezaako gisuula balina kwegendereza bwegendereza omwoto gukomyewo bwe kyoba olina omumanya kati ndowooza zaabika emipiira gye njogera yange yeeyo. Bobie Brown ebya Nilo biwulidde oyongerezaako ki era n'ensonga enkulu lwaki abamawulire bayise press conference bannamawulire tubayise okwakasa ensi nti Bobie Brown ne Nilo bakomyewo three phase ekomyewo oba voluso 8 lukomyewo ngenda kwongeza ku kya Nilo nange mbaddeyo kuba mubadde mu ndaba naye ng'era nange ndaba comedy waliwo gaapu nnene nnyo ebyaddala gaapu y'amaanyi kuba kati waliwo abaana abadde beeriisa enkuuli bamiri hati tumbeetu gamba bayisa muka mu kisero tebalina competition tebalina n'omu abakwatako bali awo ne bwanga bunaaleka omwana ewaka n'omuleka nga tayeze ennyumba otegeera n'omusanga tasiimudde nnyumba tayozeza bintu kati batata tukomyewo abaana tusobole bakangavula bakakase nti comedy alina okusiimulwa si kujja si kuddugaza buddugaza era buli comedian yali eyo nga otegere nti twakomyewo mwesibe enkuba kuba kati ono tubala 224 kati guno mwaka tutetugumanyi guno mwoto era ngenda kwebaza nnyo omukulu Medadi Lukundo nanyini Big Zone kuba yatufuula kye tuli era yatukomezzaawo kuba naye abadde munyiivu nnyo ng'alaba nti ne Big Zone bayita comedian atupozi batumbe tebadde bakolaakola naye mwabadde abali eyo muba temulina bye mukola kati tukomyewo tusomese twajulira omukulu lwaki ali wano omukulu ono gwe mulengera mu industry mwe tuli ye taata waffe kuba yatugatta 2015 Nilo yali akola bibye naye nga akola byange mu nnaku za Big Zone akola Sunday akola Lwakuna n'alaba talent gye tulina n'atutuuza n'atugatta babiri mu 2015 n'atukwasa John Segawa ne tukulosinga Lubigi abamu bakulosinga Lwera naye ffe twakulosinga Lubigi ne tutabaala so bamuyita Medadi Lukundo omukulu yanga nga bwe mumumanyi nanyini Big Zone kale tugenda kubuuza ebibuuzo ndowooza mwina kyemwagala okugattako omukulu ng'amaliriza then tudde mu bibuuzo by'abakulu.
Ekisokera ddala njagala kwebaza media houses zonna ezize wano ku lw'ensonga ya entertainment. Naye nze nga sinaba kwogera ku by'abatabani bange siri musanyufu ne entertainment industry yaffe gavumenti nga weegikutte. Era nja kusooka nkubira omulanga industry eno yeetaaga okufukirira oba okubeererawo. Abaana bano balina content, tulina content, naye ffe nga gavumenti yaffe ekyalemererwa nnyo okulaba content yaffe nga tugiteeka ku mutimbagano ogw'ensi yonna ne tukola ki ne tugifunamu. Ffe nga bapromota, nze nga promota, waliwo ekintu kye tuzimba naye bakikubye nnyo olukokola ate nga kyalibadde kisobola kuyamba eggwanga lyonna ba comedian ba artists. So nja kuba nga nja kukozesa omukisa guno media houses z'amaanyi zonna eziri wano ziraba abatukulembera bano abayita ba pulezidenti ababayimbi ba pulezidenti aba promoters banaye tuve mu biyumba eyo gye batwebasa ne batuteeka mu mahoteri ne batuwa emmere ne batukola ki tujye tutuule ku mulamwa ogutufunira esente ezaffe ne tusobola kukola content y'abanyaluganda ne bagifunamu nga bwe balina okukola ki okugifunamu. Ensonga y'abano abasajja ebadde enduma nze ng'omuntu baatuula ku mmeeza ne batandika kukola. Abano abaana babadde bakuba kati batandise okukuba baloni shows ne twali tubuuki ne zigenda wabweru bwe baawulira nga bisasikanye shows ezo ne zikola ki ne zitabeerayo. So nze ndi musanyufu neebaza Katonda era nja kwebaza n'omukyala nantume Justin nantume tasobodde kubeerawo naye ya initiatingira ku stage then ne tujjamu ne bibeerawo. Naye waliwo ekitanaba kutereera era njagala ku lwokuna bano abaana enshow gye ngenda kutegeka nze nga promota esooka kubanga etegesebwa kubanga waliwo byempulidde nga nzija bagamba mayono yali ono teyali alo yakola kino ntabitegeera bulungi. So ku lwokuna olwo twagala kutegeka bano baana beetereze boogere abantu oba oyo yaliyo naye ajje tumulabe mu lwatu ave wakati y'abano abaana bakole ki batereere musegeera. So ku lwokuna nze kitaddeko oba banakkiriza oba tebanakkiriza omuntu oyo olwedde tumulina tugenda kumutereeza atereere mu layini ate bano abaana bakole ki bakole. Ku lwokuna bwe kigwera kyonna ndowooza nze ebyo ebyange.